Okay, buterevu nnyo nga bw'olaba embeera bw'etambula. Abantu bamaliriza okusaala esswala yeewedde salaatil Eid. Lunaku lwa leero lunaku lwa Eid, lunaku lwa masanyu, lunaku lwa kujaguza. Nga bw'olaba embeera akanyigo kangi. Wali eri ne bakuteekawo nti gwe munene bannaaye, kati awo toyawula munene na mutono. Naye nga tubeebaza okubeera nga ate mugoberera Glosh TV, mwebale okubeera nga mutambula naffe ne programs zaffe. Gwe wenna atanna subscribinga agenda obeere nga ate osubscribinga ku Glosh TV. Ne munno yennyini gw'omanyi nga tannaba kubeera nga ategeera Glosh TV kyeki, sharinga beera nga ate sharinga linki muganda wange, tubeere nga tutambuza ffenna programs zaffe, oba obeere nga ofuna updates ez'enjawulo. Naye nga butereevu nnyo okusinziira ku mbeera gy'olaba, akanyigo ko kangi. Kiraga nti bannange Obusiraamu ate munnaye bwo bungi mu ggwanga lyaffe erya Uganda, ekintu ekyasinze okubeera ekirungi. Nabagambye wano ku Glosh TV tubayozaayoza okubeera nga muganda wange mubeera nga mutugoberera era mubeera nga muwagira era mubeera nga musheyalinga, mwebale kubeera nga mutambula wamu naffe. Twebaza Abasiraamu okubeera nga ate munnange mubeera nga mutambulira wamu naffe wano ku Glosh TV. Tubayozaayoza okubeera nga mutuuka ku lunaku luneeno. Abadde abuuza bw'oba kubuuza Eid Mubarak oddamu otya? Munnange obeera ng'ogamba munno nti takabbara Allahu minna wa minkum, oba abasinga bamanyi fadhilillahi ta'ala. Naye nga mbaaniriza butereevu nnyo era mbayozaayoza Abasiraamu bannaffe mwebale okubeera nga ate mutuuka ku lunaku luno. Essaawa eno ssebo abantu Abasiraamu kati akavuyo akali awo bagenda mupiira awo, bizinesi zatandise dda okutambula. Otweyo obubaka bantu balyeyisiza batya oluvannyuma lwa mwezi gwe tuvuddemu. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ekisooka tumwebaza Allah kubanga lwali lunaku bwe luti ng'ekya tusobya tugenda kusiiba era ne tutandika okusiiba olunaku olwaleero. Alhamdulillah omwezi lwagumazeeko jjo ate olwaleero tuli mu Eid etukuvu, Eid ennungi. Lwekyo twala omukisa guno okwebaza Abasiraamu bonna mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga nti beebala okusiiba. Tuga barakallahu fikum wa jazakumullahu khayr fi dunya wal akhirah. Tusala Allah jalla jalaaluhu omulungi ekisookera ddala akkiriza ekisiibo kyaffe ffenna era n'edduwa zonna ezisabiddwa mu mwezi guno gwa Ramadaan, tusaba Allah azikkirize. N'ezidduwa zonna zitusabidde baganda baffe abaatukulembera okuba mu bulamu buno bw'ensi, tusaba Allah jalla jalaaluhu abasonyiwe ebyabasobako ng'abantu, abate ekitanda bakuliza be gye bali, abayigirize jannatu firdawsi. Twala omukisa guno okuyozaayoza Abasiraamu bonna mu ggwanga nga mbakubiriza n'akodo omwezi guno tugumazeeko okwongera okubeera nga tugenda mu maaso n'empisa ennungi, kubanga Obusiraamu mpisa nnungi. Tusigale nga tweyisa bulungi, okusaddaka mpisa ya Busiraamu, okusala nga tubadde tusala mpisa ya Busiraamu, okubeera nga tukola emirimu emirungi gyonna mpisa ya ddiini ya Busiraamu. Ate nenkubiriza n'Abasiraamu bonna n'abantu bonna okukolera wamu mu ggwanga emize emibi ezize mu nsi muno, tusala Allah jalla jalaaluhu tubeere nga tugyewa, kubanga si gyaffe, si gya buntu, si Basiraamu ffekka naye n'abantu ffenna okukolera Basiraamu si Basiraamu naddala empisa z'okulya ebisiyaga. Empisa z'okulya ebisiyaga mpisa mbi zetukubiriza abantu bonna okubeera nti balema okubeera nga beenyigira mu mpisa ezifaanana bwe zityo, kubanga zijja kuttattana eggwanga, zijja kuttattana ensi. Muleme mulamba ogwa Nabbi Luutu alayhi salaatu wassalaam gwazikira lwakulya ebisiyaga. Twala omukisa guno okuyozaayoza Abasiraamu bonna, nziramu okubayozaayoza tibebale kusiiba, sabana jalla jalaaluhu Kika ku mpisa ezo tulaba waliwo abakulembeze b'amaddiini abalala bo wali bawadde magezi ki oba okubawabula kuba mu mbeera bo nga bagamba bakiwagira? Sisubira nti waliyo omuntu nga muntu niwaba nga si yaddiini ya Buisiraamu asobola okuwagira ekikolwa ekyo, tubuuza nti ye yavaawo okubeera ng'abeera mu nsi. Kitegeeza nti wateeka okubaawo ekkubo ye mwe yayita okubeera nti nze naye niwakwadde wa ddiini nda okubeera nga tubeera mu nsi. Nolwekyo sisubirayo muntu yenna kabe nga si wa ddiini Busiraamu, kabe nga mukulembeze oba abakulembeze bamu nga asobola kutegeeza kikola kifaanana bwe kityo, kubanga nabo okubaawo bamala kuzaalibwa bamaama ne bataata ne babeera mu nsi eggwanga ne libaawo.
nti kati babamu balaga mbu bakiwagirira okusinziira ku mawulire agagenda mu maaso mulimu n'abamu era abakikola obanga wali abakikola ogwo bali ku musango gwa naggomola ogenda okubeera ng'obazikiriza tebayinza okuba nga tebannabalwaleero naye enkya ekyo kyennyini kyebakola bajja kola ku bukambwe bwakyo kubanga nabbi tugembe ku nabbi Luutu alayhi salaatu wassalaam ku mulembe gwe waliwo ababikola siyinzaga nti byaleero naye ku mulembe gwe mulembe ogwo gwa nabbi Luutu waliwo ababikola naye baaloza ku birondoozo byani bya Allah jalla jalaaluhu ne ku muno ku mulembe wanabanga waliwo ababikola balinde ekirondoozo kya Allah kijja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olunaku luno lwa ssanyu, olunaku luno Allah yalututeerawo tusanyuke oluvannyuma lw'okusiiba era tuli basanyufu nnyo tuli basiimu okubanga atusobozesezza ne tumalako ekisiibo nga tuli balamu tewali bwalwadde neeri alhamdulillah tujja gimalako bulungi alhamdulillah nnyo n'amaanyi tukyebaliza Allah. Abataasiiba musubiddwa nnyo empeera eziri mu Ramadhaani kubanga mu Busiraamu Ramadhaani bagireeta okubanga tukola ki tuganyulwamu nnyo gwe mwezi gwe tuganyulwamu nnyo empeera twenyagiramu nnyo empeera atasiibye osubiddwa nnyo tusaba Katonda akusobozese Ramadhaani eddako akuume nga wooli osiibe naffe tusiibe lwakuba osubiddwa nnyo n'ennaku zino 10. Kati luno olunaku nga bwe luli olw'okucakala wali bagambye bacakale batya abantu obutayonoona Ramadhaani yaabwe mulina kucakalira mu bintu nga bya Busiraamu. Obusiraamu ocakala otya ogenda mu bafamily members nobabuuzaako ab'enjawulo nga ogenda mu biduula ogenda mu ndongo si kirungi kigenda kwonoona Ramadhaani yammwe Basiraamu. Nolwekyo mbakuutira obutayonoona Ramadhaani shaitani atereme kugukira mu mmwe kuba baagitadde. Ku nsonga eyo yennyini nandyagadde otubuulire oba otutangaazeemu ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga ekuyisa etya gwe nga gwe embeera ey'omukyala ku mukyala mwami ku mwami. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ekyo Allah akituteere wala nnyo n'emijiji gyaffe egitujjako emabega waffe. Mbeera yakolimirwa nnyo ddala. Mbeera eri mu zilaana za Allah. Omuntu yenna akyenyigiramu tagenda na kutunula ku Allah tagenda mulabako na kusaasirikawo. Bakyala bannange mbakuutira nga nange seerese eyo mufumbirwe nga bukyali okwewala embeera bwetyo kubanga gy'okoma okulwisa obufumbo n'ezo embeera gye zikoma okujja bomba ebintu n'otendewalira olw'essente naye oba mufumbo obaako embeera gy'osobola okukola ky'okukozesaamu ng'omufumbo. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.